Essanyu ly'abawagizi b'essaza lya Kyaggwe yawangudde essaza lya Gomba ku mupiira ogwabadde ku kisaawe Kabala Soccer eryaggweredde Maziga. Abawagizi bano bagudde Kabenje nga badde ewaabwe okukakana ng'abiri bafudde. Abawagizi babadde mu mmotoka yakazibwako erya drone nga Kabenje bakafunidde ku nkulungo y'e Kayenje Gomba emmotoka bwe yalemeredde ddereva ng'eva ku luguudo lw'abawagizi ababadde batudde waggulu ku katanda ne bawandagala nga 16 abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro e Gomba. Naye ng'obuzibu bwasinze okuva ku ddereva wa drone nti yaleese ne yeekanga round about eno. Kugyekanga n'asiba nnyo akatanda yakuba ku drone ne kagwa mu maaso. N'ayagala ataase ababadde mu maaso. Abagudde mu maaso ababadde ku katanda. Mu kubataasa n'awugula emmotoka n'emulemerera n'ekola ki n'egwa n'esangayo bali abadde bagudde wansi. Abatuuze bagamba nti mu kitundu kino waggwawo nnyo obubenje ng'obuzibu babutadde ku nkulungo eno okubeera nga nfunda ne basaba b'ekitongole ky'ebyenguudo okugigaziya. Bagigaziya batya naye kati omuntu ava eri ng'amazeeko emmotoka n'ekola ki n'emulemerera. Tusaba gavumenti etuyambe etugeho sign post ezilaga round about. Abantu abasinga ng'ava eri eGomba beekanga nnyo nga batuuse mu round about eno. N'ekyokulala baddereeva abapya bakendeeze mu supiidi. Adamu Nsendagire amyuka RDC ow'Ebutambala naye asabye abakozesa oluguudo okubeera abeegendereza. Abannayuganda mwenna tuleme kukyamukirira lwa lunaku lumu lwa mupiira. Dr. Joseph Mbuga akulira eddwaliro ly'e Gombe atutegeezezza engeri abakoseddwa gye baatwaliddwamu mu ddwaliro n'agamba ng'eddwaliro bwe likyatubidde n'omulambo gumu ogw'omu ku bawagizi abafudde nga tekunnafunibwako baaluganda. Twafunye abalwadde 18 ng'abadde bafunye ebisago eby'enjawulo. Ku abo 18 babiri babatuusizza nga bafudde. Tusigaza abalwadde 16. Abafu tukoze bye tulina okukola era omufumu atwaliddwa. Olwawo omufu omulala tannaba kumanyikako bantu be era tukyamutebese. Mu ddwaliro Gombe wasigaddeyo omulwadde omu ng'abalala baatwaliddwa abantu baabwe. Ssekibobo Vincent Matovu Biti ayogedde ne bannamawulire mu lukuŋŋaana lw'atuuzizza ku ssaza e Kyaggwe n'atuusa okusaasira kwe eri ab'eŋŋanda z'abafudde okuli Swaibu Ssemakula abadde akulira Bawunse Mukono ne Richard Luboyera. Nsaasira abazadde b'abaana abaafidde mu akisidenti nga tukomawo akisidenti yabadde mbi nga mwafiiriddemu abaana 2 abawagizi. Ssekibobo awabudde abategeka entambula ezitwala abantu okuwagira emipiira obutakozesa takisi kyokka bakozesa ebbaasi. Kubanga ebiseera ebisinga bbaasi abazivuga kkiriza obagaana babeera professional naye batufunye nga bbaasi za kampuni oba ez'amasomero. Asiimye ab'eddwaliro ly'e Gombe olw'okujjanjaba abalumiziddwa n'asaba abantu okutambula n'ebiboogerako. SP Michael Kananula omwogezi wa poliisi y'ebidduka asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire Naggulu n'awa alipoota y'obubenje nga bwaguddewo mu ssabbiiti gye tukubye amabega ng'abantu 86 baafiira mu bubenje 380 baalumiziddwa nga 24 baali batambuza bigere 36 baali ku boodabooda. Ku bintu ebyasinga okuleeta obubenje okuyisa obubi kye kyasookera ddala era nga kino kikontributinga obutundu 29 ku 100 newaddako okuvuga endiima era newaddako abo abagoberera emmotoka endala ezibabeera mu maaso kumpi ennyo.